Eky'abalamuzi essuula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abimereki mutabani wa Yerubbaali n'agenda e Sekemu eri baganda ba nnyina n'ayogera nabo n'abooluganda bonna ab'ennyumba ya kitaawe wa nnyina nti, Mbeegayiridde mwogere mu matu g'abasajja bonna aba Sekemu nti ekisinga obulungi gye muli kiruwa batabani ba Yerubbaali bonna okubafuganga nati ky'omu okubafuganga. Era mujjukire nga nze ndi wa ku magumba gammwe n'omubiri gwammwe. Abo baganda ba nnyina ne bamwogerera ebigambo ebyo byonna mu matu, emitima gyabwe ne gyagala okugoberera Abimereki, kubanga baagamba nti ye muganda waffe. Ne bamuwa ebintu ebya ffeeza 7 bye bajja mu nnyumba ya Baaluberisi. Abimereki n'abiweera abasajja abataaliko kye bagasa abataali banywevu, ne bamugobereranga. N'agenda mu nnyumba ya kitaawe mw'ofula, n'attira baganda be ne batabani ba Yerubbaali be bantu 7 ku jjinja limu, naye Yosamu mutabani wa Yerubbaali omuto n'afikkawo kubanga yeekweka. N'abasajja bonna ab'omu Sekemu ne bakuŋŋaana n'ennyumba yonna eya Miiro, ne bagenda ne bafuula Abimereki kabaka awali omwera oguliraanye empagi eyali mu Sekemu. Awo bwe baakibuulira Yosamu, n'agenda n'ayimirira ku ntikko y'olusozi Gerizimu, n'ayimusa eddoboozi lye, n'ayogerera waggulu, n'agamba nti, mumpulire mwe abasajja ab'omu Sekemu, Katonda alyoke abawulire mmwe. Olwatuuka emiti ne gifuluma okufuuka amafuta ku kabaka n'agifuganga, ne gigamba omuzeyituuni nti, tufuge ggwe. Naye omuzeyituuni ne gugamba nti, nandirese obugimu bwange bwe bayima okussaamu ekitiibwa Katonda n'abantu ku bwange, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti. Emiti ne gigamba omutiini nti, jangu ggwe otufuge, naye omutiini ne gugigamba nti, nandirese obuwoomerevu bwange n'ebibala byange ebirungi, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti. Emiti ne gigamba omuzabbibu nti, jangu ggwe otufuge. Omuzabbibu ne gugigamba nti, nandirese omwenge gwange ogusanyusa Katonda n'abantu, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti. Awo emiti gyonna ne giryoka gigamba omweramannyo nti, jangu ggwe otufuge. Omweramannyo ne gugamba emiti nti, obanga munfukako amafuta okuba kabaka mazima ddala, kale mujje mwesiige ekisiikirize kyange. Naye obanga si bwe kiri, omuliro guve mu mweramannyo gumalewo emivule egy'oku Lebanooni. Kale nno, obanga mwakola by'amazima n'eby'obutuukirivu okufuula Abimereki kabaka, era obanga mwakola bulungi Yerubbaali n'ennyumba ye, ne mumukola ng'emikono gye bwe gyasaanira okumukola. Kubanga kitange yabalwanirira, n'asingawo obulamu bwe, n'abawonya mu mukono gwa Midiyaani. Nammwe mugolokose leero ku nnyumba ya kitange, era mwattira batabani be abantu 7 ku jjinja limu, ne mufuula Abimereki mutabani w'omuzaana we kabaka w'abasajja ab'omu Sekemu, kubanga ye muganda wammwe. Kale obanga mumukoze leero eby'amazima n'eby'obutuukirivu Yerubbaali n'ennyumba ye, kale musanyukire Abimereki, era naye abasanyukire mmwe. Naye obanga si bwe kiri, era omuliro guve mu basajja ab'omu Sekemu ne mu nnyumba ya Miiro gumalewo Abimereki. Yosamu n'agenda mbiro n'adduka, n'atuuka e Beseri, n'abeera eyo olw'okutya Abimereki muganda we. Abimereki n'amala emyaka 3 nga ye mukulu wa Isirayiri. Katonda n'atuma omuzimu omubi okwawukanya Abimereki n'abasajja ab'omu Sekemu. Abasajja ab'omu Sekemu ne basalira Abimereki enkwe, ekyegyo kye baakolera batabani ba Yerubbaali 7 kiryoke kijje, n'omusaayi gwabwe guteekebwe ku Abimereki muganda waabwe eyabatta, ne ku basajja ab'omu Sekemu abaawa emikono gy'amaanyi okutta baganda be. Abasajja ab'omu Sekemu ne bassaawo abateezi okumuteeganga ku ntikko y'ensozi, ne banyaga bonna abaayitanga mu kkubo eryo gye bali, ne babuulira Abimereki. Awo Gaali mutabani w'Ebedi n'ajja ne baganda be, n'agenda e Sekemu, abasajja ab'omu Sekemu ne bamwesiga. Ne bafuluma mu nnimiro, ne bafumba embaga, ne bayingira mu nnyumba ya lubaale waabwe, ne balya ne banywa, ne bakolimira Abimereki.
Gaali mutabani w'Ebedi n'ayogera nti, Abimereki y'ani ne Sekemu y'ani fe okumuweereza? Si ye mutabani wa Yerubbaali? Ne Zebbuli omumyuka we y'ani? Muweereze abasajja ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, naye ffe kiki ekyandituweerezesezza oyo? Era singa abantu bonna baali wansi w'omukono gwange, nandiggyeewo Abimereki. N'agamba Abimereki nti, yongera eggye eryo ofulume. awo Zebbuli omukulu w'ekibuga bwe yawulira ebigambo bya Gaali mutabani w'Ebedi, obusungu bwe ne bubuubuuka. N'atuma ababaka eri Abimereki mu kyama ng'ayogera nti, laba, Gaali mutabani w'Ebedi ne baganda be batuuse mu Sekemu, era laba bawaliriza ekibuga okukulwanyiza. Kale nno golokoka kiro, gwe n'abantu abali naawe muteegere mu nnimiro. Awo olulituuka mu makya enjuba nga kyejja eveeyo, oligolokoka mu makya n'olumba ekibuga. Era laba, ye n'abantu abali naye bwe balifuluma okulwana naawe, oliyinza okubakola nga bw'oliraba ebbanga. Abimereki n'agolokoka n'abantu bonna abaali naye ne bateega Sekemu nga beeyawuddemu ebisinde 4. Gaali mutabani w'Ebedi n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Abimereki n'agolokoka n'abantu abaali naye bwe baali bateegedde. Awo Gaali bwe yalaba abantu n'agamba Zebbuli nti, laba, abantu baserengeta nga bava ku ntikko z'ensozi. Zebbuli n'amugamba nti, Olaba ekisiikirize ky'ensozi nga kifaanana ng'abantu. Gaali n'ayogera nate n'agamba nti, laba, waliwo abafuluma mu kkubo eriri wakati mu nsi, n'ekibiina ekimu kifuluma wakati mu kkubo ery'omwero ogw'abafumu. awo Zebbuli n'alyoka amugamba nti, Akamu ako kaakano kali ku ludda wa kubanga wayogera nti, Abimereki y'ani fe okumuweereza? Bo si be bantu be wanyooma? Kaakano nkwegayiridde, fuluma olwane nabo. Gaali n'akulembera abasajja ab'omu Sekemu n'afuluma n'alwana n'Abimereki. Abimereki n'amugoba n'adduka mu maaso ge, ne bagwa bangi nga bafumitiddwa okutuusa mu mulyango gwa wankaaki. Abimereki n'abeera mu aluma, Zebbuli n'agobamu Gaali ne baganda be baleme okubeera mu Sekemu. Awo olwatuuka enkya abantu ne bafuluma mu nnimiro ne babuulira Abimereki. Awo n'atwala abantu n'abaawulamu ebisinde 3 n'ateegera mu nnimiro, n'atunula era laba, abantu ne bafuluma mu kibuga n'abagolokokerako n'abakuba. Abimereki n'ebisinde ebyali naye ne bafubutuka ne bayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Ebisinde 2 ne bafubutukira ku bonna abaali mu nnimiro ne babakuba. Abimereki n'azibya obudde ku lunaku olwo ng'alwana n'ekibuga. Ekibuga n'akikuba, n'atta abantu abaali omwo, n'amenyaamenya ekibuga, n'akisiga omunnyo. Abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bwe baawulira ekyo ne bayingira mu kinnya eky'omu nnyumba y'Eruberisi. Ne babuulira Abimereki ng'abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bwe bakuŋŋaanye. Awo Abimereki n'alinnya ku lusozi Zalumooni, ye n'abantu bonna abaali naye. Abimereki n'addira embazzi mu ngalo ze, n'atema ettabi ku muti, n'alironda, n'aliteeka ku kibegabega kye. N'agamba abantu abaali naye nti, Kye mulabye nga nze nkikoze, mwanguwe mukole nga bwe nkoze. Abantu bonna nabo bwe batyo ne batema buli muntu ettabi lye, ne bagoberera Abimereki, ne bagassa ku kinnya kiri, ne bookya ekinnya nago, n'okufa ne bafa abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu nabo, abasajja n'abakazi nga 1,000. Awo Abimereki n'agenda e Sebezi, n'asiisira olusiisira ku Sebezi, n'akimenya. Naye mu kibuga mwalimu ekigo eky'amaanyi, omwo mwe baddukira abasajja bonna n'abakazi, ne bonna ab'ekibuga ne baggalira, ne balinnya ku kasolya k'ekigo. Abimereki n'ajja eri ekigo, n'alwana nakyo, n'asemberera oluggi olw'ekigo okukyokya n'omuliro.
n'omukazi omu n'akasuka olubengo ku mutwe gwa Abimereki n'amwasa omutwe. Awo n'ayanguwa okuyita omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, sowola ekitala kyo onzite, abantu balemenga okunjogerako nti omukazi ye yamutta. Omulenzi we n'amufumita n'afa. Abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga Abimereki afudde ne baddayo buli muntu mu kifo kye. Katonda bwe yawalana bw'ati obubi bwa Abimereki bwe yakola kitaawe kubanga yatta baganda be 7. N'obubi bwonna obw'abasajja ab'omu Sekemu Katonda n'abuwalana ku mitwe gyabwe, n'okukolima kwa Yosamu mutabani wa Yerubbaali ne kujja ku bo.